Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso no gyegattako kigenda kuba kirungi nnyo nekyalikinga video kati olunaku lwero njagadde mwenna omwami omukyala mwenna njagadde mbabuulire ku bintu bino. Ebintu bino binjala obbabuulira byebyo byotalina kulya naddala ng'ogenda kusinkana omuntu wo byotalina kulya nga mugenda mu nsonga y'omukwano. Nkuleetedde ebintu bino by'olina okwewala naddala ng'ogenda kusinkana omuntu wo oba nga mugenda mu nsonga z'ekikulu. Byotolina kubirya, kwe gamba olina byewala, tolina kubirya. Ebiseera ebisinga ebintu bino buli w'obirya omuntu oyo gw'oba ogenda okusinkana nga ye tabiridde biba bimuwunyira bubi. Ebiseera ebisinga kwe gamba bitta appetite y'ekyo temugenda okubeerako. Kati n'olwekyo olina okubeera omwegendereza bw'oba ogenda kusinkana omwami wo oba ng'ogenda kusinkana mukyala wo naddala nga okimanyi temugenda kugenda mu nsonga ezo ez'ekikulu akadde ako, olina okwewala okulya ebintu bino. Kyenkusaba si birungi n'omulundi n'ogumu. Ekisooka, amagi si malungi kugalya ng'ogenda kusinkana omuntu wo. Tugeze omuntu wakuyise jja tusinkaneko wano mu hoteeri oba nga w'obitegeera n'oyagala olya amagi ogende omusinkane. Ebiseera ebisinga amagi ago si malungi kugalya naddala amagi aga boyiro gentegeeza ge muyita amagi amafumbe. Si malungi n'omulundi n'ogumu kugalya ng'ogenda kusinkana omuntu wo. Ago olina okugeesonyiwa. Amagi aga boyiro si malungi n'omulundi n'ogumu gakkuba buli bw'ogalya kituuka ekiseera n'otandika okwebajjagala omukka ogwo buli we gukomawo ate guba teguwunya bulungi naddala oyo abeera tagalidde gaba gamuwunyira bubi. Kali n'olwekyo amagi ago olina okugeesonyiwa. Ekintu ekirala, empuuta, ebyennyanja naye okusingira ddala empuuta eyo si nnungi n'omulundi n'ogumu naddala ng'omanyi nti ogenda kusinkana omuntu wo nga mugenda mu nsonga ezo ez'ekikulu. Okitegedde? Si nnungi. Kiba kyetaaga bw'oba olidde empuuta eno ne munno n'agirya naye munno waba talidde empuuta ate gwe n'ogirya n'ogenda omusinkane bwe munaaba muli mu nsonga ezo ez'ekikulu agenda kuba ng'awulira ovaamu akawoowo akatali kalungi mu kamwa. Kuba empuuta temala gakugwako n'onaaba osenyezza otya akantu ako kakusigalako nga kakuwunyako naddala nga wakamala okugirya ku ddakiika eyo ate n'osinkana omuntu wo. Ati n'olwekyo gwe wenna omukyala naawe omwami kibi nnyo okulya empuuta nga munno tagiridde ate n'ogenda omusinkane mu nsonga y'ekikulu. N'olwekyo empuuta eyo olina ogyesonyiwa okuggyako nga mwenna mugiridde, awo kijja kuba kirungi nnyo. N'olwekyo empuuta gyesonyiwe bw'oba ogiridde wekka ate nga munno tagiridde ebeera emuwunyira bubi naddala nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu. Ebintu bino bye mbabuulira bitta appetite y'omukwano. Munno atabiridde n'abanga bimuwunyira bubi ate kasa bimuwunyira obubi obwagazi bugenda n'abanga talina bwagazi ku nsonga eyo gye mba mugenda okukola. Ekintu ekirala ebinyeebwa nabyo bya bulabe nnyo, si birungi. Oba ogenda kusinkana omuntu wo, ogenda kusinkana omwami wo, naawe ng'ogenda kusinkana mukyala wo, kyenkusaba tomeketa binyeebwa bisiike. Ebinyeebwa ebyo tebiwunya bulungi nabyo. Ng'omwami w'olya ebinyeebwa ate nga mukyala wo tabiridde ate ddakiika eyo ne musinkana mu nsonga z'ekikulu bigenda muwunyira bubi. Ogenda kubanga mu kamwa ovaamu akantu akatali kalungi. Okitegeera? Kuba ebintu ebyo buli bikomawo omukka gw'oba ossa guba gukomerawo ebyo by'oba olidde ate nga tebiwunya bulungi. Kati n'olwekyo ebinyeebwa ebyo ebisiike kirungi obyesonyiwe naddala nga munno tabiridde nga gwe wekka gwabiridde. Kirungi bw'oba okiridde naye akirye. Kati mwenna mubeere nga muwunya ekintu kye kimu awo tekiba na buzibu. Naye kya bulabe okulya ekintu eyo ebbali n'ojja wa mukyala wo oba ow'omuntu wo nga teetabiridde otandika omuwunyiza akawoowo ako kaba kajja kutta appetite y'omukwano. Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala, omwenge nagwo gwa bulabe nnyo. Omwenge kibi nnyo okunywa omwenge eyo gy'ogunyweredde ate n'omala n'ojja osinkana omuntu wo. Kya bulabe nnyo. Omwenge gwonna, bbiya, walagi byonna bya bulabe. Fuba okulaba nti olunaku lw'ogenda okusinkana omwami wo oba omukyala wo omwenge gwesonyiwe okuggyako
nga mwenna mugunywedde awo tekiba na buzibu, naye omwami onywedde ate omukyala tanywedde, kati ova gy'ovudde n'ojja n'oyagala musisinkane mu nsonga y'ekikulu. Omukyala oyo agenda kubawulira akawuwo ako nga kamuwunyira bubi nnyo. Ate mukimanyi bulungi nnyo omwenge, mulimu omwenge ng'osobola okugunywa n'entuyo zennyini nga z'otuuyana ziwunya mwenge gwennyini. Kati n'olwekyo omwenge mulina okugwesonyiwa naddala ng'omanyi ogenda kusisinkana omuntu wo. Guleetera omuntu oyo atagunywedde okubula obwagazi bw'omukwano, okubula obwagazi. Appetite egenda n'aba nga talina bwagazi bw'omu kisenge olw'ensonga nti ekyo ekisu ky'oba ovaamu kiba kimuwunyira bubi. Kati n'olwekyo omwenge mugwesonyiwe, si mulungi naddala ng'ogenda kusisinkana omuntu wo nga ye tagunywedde ate nga gweka gwagunywedde. Essula mukitegedde bulungi kyengezaako mbalaga. Mbalaga ebyo by'olina okwesonyiwa naddala nga munno takinywedde oba takiridde ate gwe n'okirya wekka. Kwegamba mbalaga ebyo ebibuza obwagazi mu mukwano naddala ng'olidde birye n'omala okkirya ate n'ojja n'osisinkana omuntu wo ku ddakiika eyo. Omuntu wo oyo abeera ajja kubula obwagazi. Obwagazi bw'omukwano buba bujja kubula. Oba okitegeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, sigala naye mubi nnyo, kibi nnyo. Era abasajja abanywa sigala ebiseera ebisinga omukyala oyo abeera ku bulabe bw'amaanyi oba abeera ku bulumi, kuba sigala awunya bubi nnyo. Ate n'ekirala, sigala oyo bulwadde bwennyini. Kati omukyala oyo buli womuwunyiriza sigala oyo, kuba jjukira sigala akusigalako kye kintu ky'onywa n'osigala ng'okiwunyako okumala ng'essaawa 5. Kwegamba n'obeera osenyezza otya ekintu kye bayita sigala, ye asigala akuwunyako. Ate nga sigala awunya bubi nnyo, naddala ono atamunywedde abeera amuwunyira bubi nnyo. Sigala mugatte wamu ebyo n'ebyokunywa ebitamiiza, sigala, njaga, byonna tebisaana kunywa bw'ogenda kusisinkana omuntu wo, kuba bibuza obwagazi bw'abakyala. Bya bulabe nnyo. Byebyo byensobodde obbafunirako mubimanye by'olina okwewala. Tolina kubirya ng'ogenda kusisinkana omwami wo oba omukyala wo. Tolina kubirya ng'ogenda mu nsonga z'ekikulu n'omuntu wo. Byewale, okitegeera. Bibi nnyo, birina akawoowo akabi akakakusigala mu kamwa, akakusigala ku lususu. Ebintu ebyo mubitunuulire nnyo naddala mu abaami. Mwe musinga okukola ebintu ebyo kwega mubanga abajooga bano abakyala. Kuba omukyala bw'oba tomugulidde empuuta, tomugulidde binyeebwa, tomugulidde ebintu eby'olya, amagi, amafumbe, lwaki obeera obirya nga togenda kudda omusisinkane oba ng'ogenda genda omusisinkane? Kati n'olwekyo ebintu ebyo oba oyagala mwenna mufaanagane, bw'olya ebinyeebwa n'ebimuleetera abirye, mwenna mubeere mu buliri nga muwunya ekintu kye kimu. Okitegedde? Bw'olya empuuta naye gimuleetera agirye, gimutera okulya yensiike. Mwenna mubeere nga muwunya ekintu kye kimu nga muli mu buliri. Kya bulabe nnyo okubeera ng'omwami owunya empuuta ate omukyala nga teyagiridde. Obeera ogenda muwunyira bubi ng'omaze omumunywa. Kwegamba oterere wenna ate weefeeko weeyonje, otereeze amannyo, osenye bulungi nnyo, onaabe. Kwegamba obeere muyonjo. Sigala oyo ajja kuba kuggwako obeere nga tomuwunya. Wamu n'omwenge olina okubeera omuyonjo okusobola kwegamba omuntu oyo okubeera nga naye tayisibwa bubi ng'omuwunyiriza ebintu ng'ebyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbabuulire ebyo ebisinga obbaleetera obuzibu nga muli mu buliri, muli mu mukwano, ebimalako abakyala bammwe obwagazi, ebibamalako obwagazi n'abeera nga obwagazi bw'omukwano bwafa. Ebiseera ebisinga bye bimu byebyo mulina obyewala. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.